Inside Story Uganda, real source of political updates. Nebyo nabibayamba kakati president bwe yali supporting privatization and retrenchment meant excess n'amagye baagala retrenchinga public service ani kakati today if you are reviving accept the mistakes and pay for your mistakes. Seven years later phrase in Africa, whoever dies we bury him. Who her any company that cannot make a profit, we sell it. It was tuned. Never as Guzachi. Abatasola kumanaging. Abayindi abakomoni management skills zakola. The revival, the Bibarita, Babazanyo Bokodio. Kakati, if you want to assess Magezo Yazanira Kumotoka, non Smecha Fatogabi. Bamisabu Kampala is a minister. The amateurs. Abataina Magezi. Kubanga Museveni ekibi kyakola wadde abavubi b'ebyennyanja naye toyinza kujja mukazi Kiboga kansala n'omufula minisita wa Kampala. Is too big. Tiyali kansala. Ono mukazi gundi eyavuddewo noddira omuntu nga mu passport ye bwegitulamu yagenda Makka cannot develop a city. Notunuulira omukazi kumvirize talina na time to attend to him herself nomuga nti amadi kyava kugamba ti ekizimbe kye bazimbye ekyakayina mbadde sikiraba abaganda bakugamba nti baatuma omugwa endiga bagituma omugwa negutunuulira bwe yo buli kaseera ega sigulaba okufuna bayingiriya ba Kampala basigulaba musajja nazimba ekizimbe mu Kampala ekyakalina naye nga toyo bagimenyawo ekizimbe ekyakalina sikiraba naye nga mukugoba abatembe mu kibuga ab'essaawa twalina ba short sighted nani twabisomanga kakati kitegeeza bayingiriya bano bo obwongo bwabwe balaba bitono tebalaba binene. Yes. If you cannot manage an airline with your resources nemugizawo neegwa, praise a man like me who can operate 10 vehicles okumala emyaka 15 nga motoka zange bweziri. Praise me. Respect us. Nti mwaba muzze mwenye abaganda bagamba nti azoluvanyuma yamanyi ekyoto bwe kyakumiddwa obubi abantu bakuba endulu tonnaji bwamala okujja n'aleeta olugezigezi ekyoto ky'omutaka bakikoma bwe muti zino enkute zaali would they make a mistake if you came? That's why I'm telling you nti muddeyo kakati mulinga gavumenti ki empya tukiyita reinvention mu byobufuzi tukiyita reinvention nti you reinvent yourself. Nyerere was not a capitalist. The moment he knew that Tanzania would move, no country, communism has been defeated, socialism has been defeated, Nyerere decided to retire. Naganzi sijja kukola bino. Kakati, a president must be kuba Museveni talina fixed position. Yakozesa ku mixed economy, hybrid, eno tujja has been rated down. Kati mukkirize nti buli kye mwayonoona luli mukikomyewo mweyagana. Kenya refused to sell its corporations, privatization. This is why Ruto bwe yali ateesa ne Uhuru yamusinza amagezi. Ani asinza munamagezi? Yatwala vice bwe baali bagabana. Yatwala ministries ezirimu parastatals. N'olaba minister wa agriculture nga alaze wono. Omanyi ono kati ennaku zino okitegedde ekyo? Kitegedde. Nti now you made a mistake. Yes. A new government would take over. But because we are having the same people, now reinvent yourself. Accept and pay for the mistakes you made.
Uganda Railway abantu basasule ensimbi zalo mugambo kubagoba abantu bawensikirize timwamala kujjawo UTC. We came in, we invested. Yes. Oyo simanyi kyofa tugabye simanyi ono omukazi Kabanda eyekwekako n'okwekwekako naga nti bamunoonya n'omufula minisita wa Kampala ono omukazi akanyuga padi n'azikanyugira abasajja. Those cannot manage a city. They cannot manage a city. And let me tell you, Kampala is not a capital city. The way somebody manages Dar es Salaam, the way somebody manages Nairobi is not the way you manage Kampala. Kampala is a village. Kampala chabantu si Washington DC. This is why in Tanzania they have decided to create Dodoma. They have decided to create Abuja. Gwomanyi nti mu Kampala mulimu ne gundi ne limbo ya amalalo gabagundi bazikamu banji nnyo genda bane makindi wono kakati gwe singoga nti okwata abatembeeyi omwana owa Kato Kinyolo tamanyi hoyima ekituufu bw'omuganda okukola mu Kampala ngadda mu kazigo ke ekirafuuka kifeesi bakuba abantu omwana kikyogere kyenyini olwo muvubuka yaŋŋambye w'omukitolo ku nsonga za leebekazaawo yagenze banzalira tebamanyiiyo banga mani mpesone simanyi na teeso ekitegeeza ekibuga kisaana ffe baakiri ekibuga kisaana Museveni ekibuga aleme kirowooza ti this is management. The way you manage Abuja is not the way you manage Lagos. The way you manage Dar es Salaam is not the way you manage Dodoma. Washington District of Columbia. Naye nodira abantu atatambulangako nga passport gyayina bw'ogikebera Makka. Nodira omuntu simanyi kyafa kirina ki kyofa togabye yatambulako wa. Nedda mukize at one time bagamba their times. Bagamba nti bane Kampala abeere era democracy wa constitution yetubonyaabonya. Bagamba no person shall rule Ugandans without being elected. This is what we are suffering. Nti Kampala is a city but is an authority with the elected directors. Yes. Ata bakansala bakola okimanyi nti kakati ye Rubaga balwanagana nti ate fabanupu owenalemu wanupu awadde abenalemu ekyo tolowooza nti owanupu awa abenalemu tabawadde ebifo babitunda baguze buguzi emisaala akujjako omusaala emyezi egi esatu nakuba minisita kakati bano ne bagamba mbu owerubaga ye mulungi n'abenalemu no has solid kati oyo gundi magezi opposite amaze okudya billions n'ateeka ku byalo bazibbi amamangera ku mmotoka zaffe miliyoni 7 miliyoni soloze yiyo magezi oyina emmotoka gwe omanyi balaninga emmotoka gwe magezi omanyi kyekitegeeza omusajja nganze gumwagoba mu gavumenti ebbanga myaka 10 okubeera n'emmotoka 10 za miliyoni 8 okimanyi kyekitegeeza omanyi nti mu covid twava mu covid batule zange 10 ze miliyoni 4 nga zonna zisensebuse ngenda wuwo. No. Do you know how to manage a car? A vehicle nga mubyemu byabalema n'ennyonyi eyalayini gye mutadde mu bbanga Kagame n'aseka yiye wakayima yewaga atemere ku munaakate wakayima yayabika wakikere yewaga atemere ku munaakate wakikere yayabika. You embarrass the country. Kenya Airways ekyaliwo eyammwe egenze nga shadow kakati mwe byammwe let us accept nti you agree you have oil money, you made a mistake, you are lucky that the government is still around, so abantu bonna mubawe ate be bafunamu kubanga era banasasula abo era be bagenda okuba. This is why bayitamu abamu bagenda nti abo twaba kubanga I was talking to somebody waliwo omukyala ono antundira obutabo bwange omukyala Mugiso kakati omukyala oyo yakola endagaano n'omuntu nti amuzimbira ennyumba yaveewo kakati nyumba ki ono bambi omukyala ye muntu wa bulijjo tinamuzimbira akayi. I was talking to the lawyer babadde bagenze mu evicting nimbaga nti when you use the force I'm also coming with the force let us sit tomorrow tie gwe ettaka tokayananga nalyo land appreciate
obanga ono we wagula olwalira miliyoni 10 kati waaga why don't you solve this matter amicably kubanga gwe ettaka ly'olina liri appreciative we wagula olwaleero wongera kukola ki kukula bukuzi ettaka terigenda kudda wansi why do you quarrel with somebody kakati bano kyebanoonyaamu mu bitabo wajja kufuluma nti twasasula abaki era amagezi ge muba mukola temulwana nabo musooke mweregistalinge mu abaliwo bagenda kukola lisiti eyaabwe eki endala bensasule abantu balendooza ensonga mugiwulira mweregistalinge mu abaliwo lisiti yammwe mubeere nayo tubalwanire nga mulina lisiti ki these people have to pay for their negligence they left their land unattended to you came in you occupied mwayingira mu kifulukwa it was a deserted house therefore if these people neglected the land you neglected the train kakati are you going kakati president agenda kuwabira abagundi abayolayo lero line mugenda bawabira abaziyolawo nebasitwala nebatunda munabajjawo kakati mwe mukkirize nti family bwebanga oyina mukazi wo nga mulwana buli kaseera buli mukaseera nemuyiwa kabada buli kaseera nemwokya engoye kitegeeza nti buli abalaba nga mugula alowooza muyina ebintu bingi naye nga mwe muli ku destructive ki yes kakati let this government now put in place a structure nga yinula have quarrels with yinula naye yinula negisemba nti ekintu ekyo kati oyingiramu ng'omanyi nti ettaka lyani yinula oba yakozesa sente mikoba yakozesa sente mika kubanga omuntu agenda nagamba nti ozimba otya perimeter wall kati mu biseera bino byokkayanira ettaka osooka kuzimba perimeter wall kakati aŋaŋala ng'okola ki nga mwoli nga oŋaŋalira oyomba nabo wano ng'osiba ekikomera kyo naye bw'oba tosibye ekikomera n'otandika okuzimba ogenda okulaba ng'oli azze omanyi nti mu Uganda kati bayize n'amagezi oli ajja n'ayiwa ayiwa musenyu n'ayiwa seminti n'ayiwa amayinja nga si wawe ogenda mu kooti ng'omulamuzi abuuza n'engalabiye ne wiikiye ataaliyo who has more value on this land kati nze atagendayo nga nkuyingiza ettulero kuba n'omulamuzi muyingiza ettulero nze byammwe sibirimu ebyo ebyokusaaga kakati tuddeko mu mawulire kakati amawulire gano kana akatabo ka Lwamukaaga naye nkaagadde nnyo oba sala abiraba oba pulezidenti abiraba nabaga nti nze sale namulabira mu nsiko if I was nga ndi opportunist I wouldn't be leaving Sale's place. Sale presided over olumbe lwa taata waffe Tamale, before you go on, Bwanga mlugenda wa Sale, did you leave me? Asimala gatambula. Tewagenda. Ogwe. Tobanga wandeka. Why nze kuganti ngenda banzitire mu kubo. Mbale manyi wandeka. Sale ngali mu Divinity Union. Yampaako omusajja Muteso, waliwo n'omusajja ndowooza anaalaba oba muzungu eyali manager ne mutwalira ebyuma by'emmwanyi waffe abigule baakayanja ne leeti mujoze yafa they fought my project tegenda kubeera mpaka wa parliament ne bannwanyisa kakati by the time Divinity Union collapse n'agiggala ewaffe baali banfunyeemu nze mbatuulire butunuulizi because for me I'm focused and I have a journey. I can suffer a setback, but you can lose a battle, but not a war. Not a war. Bagenda ne bannwanyisa ne mbasekere. Whoever fights me, I laugh at him. Kakati story eno si nnungi. Ya kituufu. Nti bonna balaga wandi. Bagenda wa Sale. What does it mean? That's what I've told you. Nti abantu balamaga kati. Nti a government must have a structure. Who is Sale? You come in and open. Nti President Museveni, when he came to power, yalonda Sale as a commander. Who complained? No one. When the Ortega in Nicaragua appointed his brother as a commander, Daniel Ortega was president, and the young Ortega was a commander. Even when Ortega was defeated in an election, his brother remained
ame commander ngate mu Ministry of Defense why amagye gwe gali gategeera ne Obama bwe yajja mu buyinza yalekawo Gates Secretary of Defense nga wa Republicans naye yali amanya amagye but in Britain the equivalent of the other commander bamujjawo nti has sought an early retirement because they wanted somebody to withdraw. Kakati Castro yakize Muganda nga de facto number 2. What you see, you people, what you don't know. People, an ordinary man doesn't care whether Sali is the vice president. As long as Sali can deliver. That is it. Instead of hiding him somewhere, abantu ne babuuza nti kwegamba okugaggawala nina kulaga naffe tulina kubeera na muntu naffe tufudeko okubeera muganda wa president kwegamba okunjooga onfuula olugosi nze sisobola kuwasaako mukwala wa president addako nabaga nti Obote ekyamukubya Buganda kyali kimu Gundi Obote yatambulanga ne Muteesa bwati naye Muteesa bwe yayitangawo president nga bajjawo emikeeka gyabwe nekirumu Obote Grace bingira namuga nti don't mind when you go you take Muteesa to Langu now chimukole because these are Baganda these mats and all of these things are intended for who? For the Kabaka. Why do you mind nti Kabaka buluyitawo emikeeka ne bagijjawo? 2 Obote realized nti tuyinza okufuna Uganda Billy because Buganda was relatively developed so he created the situation Buganda ekubwe ebitundu ebirala bigisambe he anticipated the situation in Nigeria, northern Nigeria, Italy, southern Italy is poor, Germany is good, kaga imbalance Obote nagisolvinga in the Kurudumana nabagambako nti buli mulaba abantu abavudde mu diversity areas president nabatwala Rwakitula for him he wants to inspire them but waliwo ekintu otukantuka nti bano tokyabakwata enyumba zonna za sola farm ziringa za mu Europe instead of taking advice they go back with anger sajja batukoze bubi byonna gyebiri Abaganda bayimba mu 71 emwanyi negwa wansi lwonna kokolo pamba nalinya lwonna kokolo but the language were not growing tobacco Abaganda balinya ku loole n'amajambiya bagende bakube ekibuga akokolo naye babakiiseko emailo 15 nga balowooza nti Obote yakolebwabwe ekibuga ekyo ne babaga nti akokolo mumuyise there was nothing pamba nalinya yenna akokolo emwanyi nekka wansi kubanga akokolo olwo oluyimba bwe gye baluddemu how people incite peasants nti bali bulungi nnyo tetugenda kubakwata kakati anga kyobalaba nti mujja ne musanga a primitive person with anger adissoyinga buli kintu kyonna nti a primitive army is always destructive. Abatanzania babba essaawa babba radio bakwata kubanga ennyumba zonna okuva emutukula ez'amategula ennyungi zonna bazikuba nga bamanyi zaamini kakati we must be honest people. Okay. What's the role of General Salim Saleh in this country, in this government? What are the statements wagambye? Tuna government iziringa kati eziri ebbiri. Nze neewuunya Prime Minister ayambuka ggulu, MPs bagenda ggulu. Bwena kyagala okuba nti ayisaawo. Kyobalaba. So what is the role of General Salim? Kyobalaba. Nti ne bw'oddira obwa president n'obufuula Prime Minister bajja kubayininga bwa Prime Minister because power has shifted. It's not a title. The chart in politics does not show the power. But it is embarrassing a prime minister to board a plane, a vice president to board a plane to go to Gulu. Then who is in charge? Bano Chibaliko. This is why I help you. Okubiba tegeza. This is an insightful story. Nti look, who is in charge now? General Saleh. Era nabagamba nti nze nange buli mukazi mufumbo abeera n'omusajja ku kyalo kwe yeegomba
Abaganda bwoba olimu osogola amagundi amabidde n'oseerera n'ogwa mu lutyati olina omuwala gw'oyogera kyobola omuganda ayimba nti mbeera wa busa naalirayidde naye akawugulu kannimbira ddala Ssemakula. Omukazi omufumbo talayira kati bw'alayira towulira bw'agamba omukazi omufumbo mbeera wa busa naalirayidde oba obusayiza ne married nti naye akawugulu kannimba nti kannimbira ddala Ssemakula ekitegeeza Ssemakula gw'ayagala si bbaawe kubanga in Buganda we express by songs. Kakati kino waliwo Moyi ne mugundi mwebiri ti if gundi president wa America Reagan yatutumira daughter we because who can influence but not at this large scale. The president, the prime minister goes there, the president, vice president goes there, the president, government chief the president should give a substantive job. Ministers are going there. Yes. Why? Kubaga kati bo bamanye esisi mutujimanye if Museveni's in-law is a special advisor on special duties what ayingira sale kakati you must clear tosobola kubeera na government biri mwemu who gives the orders bikana kwogereka mutino we have a subterfuge in the government yeno bikana kwogerako ate no ndala kakati ate waliwo nti gundi Moyi yalina muganda we nga bamuyita Makatu cousin brother Makatu Kenya bamuyitanga Dr. Dawa. He used to create problems for Moyi and solve them until we realize Dr. Dawa you can't read the Kenyan politics. Moyi had his brother who was called Makatu. Makatu was very influential and powerful. And in Kenya, he earned a nickname of Dr. Dawa. Medicine. Yes. But we realized later that Dr. Dawa was creating problems for him to solve them. Now, by committee. He was unpredictable. You bad Dr. Dawa committee. Ngate alaba nemba baziyali akitandisi. When there are conflicts in government, they end up in Mbabazi's place. Nabakasita lubedimu, zina babakubidi, nembalaga ensonga musanvu Museveni ze yabawa. Bedini tebazikolangako. Kakati this is a good story. Ibrahimu gonde mukama musasiri byamusoko. Uyu mukwano abadenga brother wange. You see people talk about people they don't know. When people talk about such a people, oh yo Ibrahimu, we knew each other. Never bali bango ba State House bagamba president nti ngenda mbasubuze nemba bako sente narisha yawe Bulayimu ndi agende wa BM kena muri yako sente. They don't know my relationship with these people. Bulayimu ya tuwade tumanyiga yembanga deni. Bulayimu yamba offer kulyange mmere mu hoteli ye for free even my family. Ninze mbadde sigenda lifetime offer namugamba nti aba abakozi baabo bajja kundabanga bega. Two, every 3 months abadde angulira essuuti every 3 months era n'ekyo nalweso kye yagamba president gundi omukyala namwandu wa kaseera Kibiranga yali akiriminga nti byemukamu byekettaka Bulayimu musabire Mungu amwambaze nagendayo Bulayimu ne mugamba nti muwe biliyoni ya sente. Yes. Okay, that is very good. Bulayimu tubadde ba mukwano nnyo kubanga nze sisaba sente mu bantu not at all. Ate Bulayimu kyabadde abasingako kye mulina okumanya buli musuubuzi yenna anayingiza amagye mu bizinensi ye will die mysteriously tajja kusigaza bugagga. Musuubuzi anayingiza ki? Amagye bwe gayingira mu bizinensi yo galinga bw'olaba gundi kye yazimba amayinja nti kibuyaga bwajja atwala ne byatatwala. I told you nayo kaki yampita ng'alina olukindo oluvunzi bayogera covid kaki bwe mulinda ne baŋŋamba nti yali ne bajjeno babiri akasajja kabukedde kaali kabitandise naye nkakuba. How did mulowooza mysteriously kaki mysteriously any business where you say soldier involved mwegendereze
nogenda nga mulowooza nti you see you are going to mugenda kuyimirirawo out of handouts from government. Omanyi gundi ya Uganda eno mafia ya Uganda yo tekola commission agents bolukwata ettaka ne balitunda olukwata kino ne bakitunda olukwata kino ne bakitunda. That's why bayala every day. They have not invested. These Ugandan mafias are not comparable to Italian mafias. Nti bo baagala motoka zaffe kuzibbako sente nga bayita magezi. I can tell you magezi oyina olukiiko lwa division mu Kampala lwolagidde lutule mu hoteri y'omuntu. Have documents I take you to the president. Kati oyo muwambe magezi kuba yaleeta ekiteeso. No, I will hit at you. Kakati bo baagala buli kamu mu motoka kuzibbako kola ki kukola ekitinga kola ki. Kakati mwekamba buulire. Nze nyamba abantu. Ehoima ekyabaddeyo wakitegedde. The arrested district leaders. Bade bapangisanga tractor nga bazuwa omuyindi. Si kyekyo. Kyekyafumye mawulire kyekyatugamba. Bazze ne bagamba. Afande Nakalema yakutte abantu bano. Nakalema mufere. The truth is this. Gituwe. They went to these leaders and told them that Ruto wanted to invest in Hoima. That Uhuru wants land for free. Uhuru or Ruto? Ruto wanted land in Hoima. These people said, the chairman, if Ruto wants land, I know you are thieves, let me go and talk to Ruto. They took Kasirivu to Kenya. He stayed in a hotel and Ruto refused to see him. He came back empty-handed. That's what angered Nakalema. Naye Nakalema ogenda kudda wa? Nakalema ogenda kumera biwawaatiro ogenda kukola otya? Kati amawulire gaabwe gakulaga abasajja bano. Ekyafunye ku mawulire abasajja bakwatibwa babadde bapangisanga tractor. Era bagenze mu ofiisi zaabwe ne bafuuzaamu nga balowooza nti abasajja ery'ettaka baalitunda. They went and claimed, kankubuulire, they went and claimed nti Ruto ayagala ettaka. Nakalema ne banne. Nakalema, we are documenting you. What day will you pay? Nakalema yagenda n'alumba Bank of Uganda n'akwata omusajja ow'obwereere n'aga nti abadde akuba ssente ne bukuba obwamawulire bw'obugwagwa. Sacks of money found. Where is the money? Where is the money? Ebitereke byali bya Mbiire na Mandera. Omusajja yamugoba n'asinga omusango n'akoma. Nakalema ojja kuza. We shall sell your property. Nga bwe baakola gundi ono omukazi. Ono omukazi ono gundi. Yali alwanyisa ettaka. Personal. Byokola si bya government. You are not insulated. We shall sell n'akajiko tolifanako. Kuba Nakalema byakola. Akwata abantu ne babata naye ng'emirimu gyabwe bagitutte. Evaluate Nakalema. Kakati yono ono ye yafuuka toilet attendant. Ono wa New Vision. Atwala tumwebaze ni problemu zi. Ne bw'anaalaga wani bw'ateekamu yasooka n'ateekawo simanyi ba farmers n'ateekawo mu ba farmers simanyi ataddewo akakiiko sale n'akagoba anoonya wanaaliirayo ekikumi. Matira bakunyigiriza muganda wange tumwebaze. Matira kyoliddeko kiriddeko kati wayinda apu tungakoze bwavubye. Muganda wange tumwebaze wannwanyisa naye nte sisongebwamu lugala. Waliwo wano waali ng'aline omanyi ono muvuka wa New Vision afukidde ddala toilet attendant buli ayagala okupama gwagoberera oba eri mu bukedde ndowooza eri mu bukedde ono muvuka wo mu New Vision bamufuulidde ddala toilet attendant nti emala lekamika can I do that role? Me mutabani wa Yohana Mirundi muzukulu wa Sembuya muzukulu wa Bisatu muzukulu wa Busereze Lukaya nga nange onteekamu kati ye abagoberera. Waliwo gwali ono muvuka Dona ngagoberera tumwebaza mugoberera yali agoberera Nakalema toilet attendant. Kakati kankubuulire sitole esinta okunsanyi mwali muno naye mulimu sitole esinta okunsanyusa. Sitole eno giraba fe abakugu ba siriki. Omukazi abakugu ba siriki omukazi yapasuulwa ssentebe laddu emusse kakunyumidde nnyako. Akatabo kana nakawandiikadde olaba amaanyi ga siriki
nga 3 toyinza kuneereka ko nenkuleka February 2013 olaba amanyi ga siriki olaba amanyi ga siriki olaba amanyi ga siriki siriki eyina amaanyi kandi wulira akano kasome sooka osome wano somoka osome ove wano asooka osome wano nkulage ekyalo kyaffe bwe nakiwandiikako. I was fully prepared by my village. Abasajja abazira abaki. I have repeatedly pointed out that my village was unique. We had all sorts of character. We had cannibals who outcompeted each other on how to retrieve dead bodies from graves without using a hoe. We had a thunder technology where 2 men tested it on their wives and ended up in a draw. Each one killed 7 of the rivals' wives using artificial thunder storm. We had separate eaters. Laddu tujikuba ate goloza enenyondo gyentambula nayo yaani yakiwanuka omulalwa baladdu thunder technology kumuyina kati ono abali mawulire anti kana katabona kawandiika 2017 laddu tumuji laddu technology tukikola ki ye yakozaawo yabba mukamunne ba nzibana bana basasi mzee Tamale muve kushiriki nina nimbala naliko omutu ati bukyontakula wali ofunye emirembe mu nsi neno nayo bajja kugobayo muyina kusasula ngenze kuveeka ngambala bakumyuma byange balina gwe balinze ku emini pass. You have to pay. Muyina kusasula sente zange. Wati bakuwa kasimbi ne weri sente. Bayina mwodu gezigezi mbuke shatta. Nze ntunda bali nemba kulekera ne bakwabya. Nengeze omusajja. Omukazi eyapasuddwa sente bi. Laddu yamuse. Sikana kubanga nsuka olongena kubanga berekereza. Laddu tukiko. Ate enkuba yabadde tetonya. Laddu yazenge enkuba tetonya. Eyaffe jamisana tuku. Eyinza okuba ey'ennyondo ey'akako akeeru oba ey'embuzi kisinzira maanyi genjagala ogikolamu nesituka mukama banfumire ono weewa olwenkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.